Yeah, nze gye nakajja manyiyo nzibadde n'abakazi bangi. Yeah, so manyi gye nakajja ate abasigadde bona bali okay. Ne last year naye kebeza nga ndi fine. Last year? Yeah, so it's a recent thing nkimanyi. Oh. Last year wali mulamu? Kitegeeza nti bw'oba nga wakafuna? Kayina okuba nga kali recent. Kubanga last year bwe nakebeza kayinza okuba nga saakalaba bulabi. Kuba nakebeza last year in December. Naye nga omuntu bwe wakajja ku muntu mba mumanyi. Omumanyi? Bwe wafuna amawulire ago wayogerako naye? Buli omu aba akimanyi era buli omu akuba essimu ne mwogera. Yes. Oluusi wabeerawo okwenenya nogaa nti lwaki tewaŋŋamba because abantu abamu musobeera n'omuntu nga mulwadde nina takugamba n'atayogera tewaliwawo okwenenya lwaki tewaŋŋamba we nabyogerera mbadde sirina muntu mbadde nze Kasingo nali nakitadda so kati nze mbadde manyi we nakiteera so kati noba omugamba yennyini ajja kugamba obadde olina abakazi balala b'obeera nabo n'omugamba nti nedda mbadde singo nga siina kati ekyo kintu tokiyingiramu nnyo ekikulu kya byonna kirwadde kati mbugjeewo kati onookola otya bwo n'oba okitegedde obugjeewo oyagala kumutwala mu kooti oyagala mutta oyagala kola bulijjo omuntu wa bulijjo tosaa mugamba nti tasaa kusulawo nga taavize sex oba talina mukazi sigenda mabala sigenda mu club kyokka nze asinga ogazinisa nze bwengendayo mba ntutteyo just oluyimba sisaa kubaayo awo nti nonyumirwe sinywa mwenge sikyakala tolinsanga nti nobulio girlfriend otambula makini nononya omukazi gwe nina mbeera ku kyalo nenkivaho nga sikwanyeeko yadde n'omuwala kubanga sirina budde bwa muntu. Ndi wano n'omukulu producer Didi nzize tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula mu industry of course ne ku bulamu bwe. Abantu ab'enjawulo bavudde ne beebuuza ebibuuzo oba ne babako bye boogera ye ku lw'okuvaayo n'agamba nti nno mu kaseera kano obulamu bwange buyimiridde bwe buti era yotegeezezza nti obulamu bwe tebutambula bulungi olw'ensonga alina akawuka akaleeta mukenenya. Abamu bavuddeyo waliwo omukwano gwange yavuddeyo n'agamba nti ne Geoffrey lwaki Didi yavuddeyo okwogera mu lujjudde naye ate Didi si yasoose bangi abavuddeyo kati yavaayo bwe tugenda emabega eri omugenzi Fire Bongo ne Lutaaya naye yavaayo n'ayogera abantu ab'enjawulo bagezezzaako okwogera obulamu bwabwe buyimiridde nga bagamba nti akawuka kaleeta mukenenya tukalina era ne bawa ne solution era ne bayamba nako okulaba nga akawuka kano tekasaasaana. So tugenda kuwogeramuko ne producer Didi ku nsonga ezo n'ebirala awo music tubeere nga tukwasaganya ensonga olunaku olwaleero. Producer Didi nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Nsaba onyongereko ku ddoboozi tubeere nga tuwayo emboozi abantu tubeere nga batuwulira bulungi. Obulamu bugamba ki? Si bubi mpola mpola. Emirimu gitambula gitya kubanga nkusanze ku studio? Tugeza mpola mpola. Gwe musajja teka side zawa gwe musajja omu bwe tukkiriza nti otadde ettaffaali ku industry ya Uganda eya music era olina legacy tukkiriza nti legacy weeri because waliwo nnyimba omuntu zasobola okwogerako n'agamba nti producer Didi nga ziriko erinnya lya producer Didi era nakulabako emabegako kaawo gw'omu ndowooza bwe mba serabidde gw'omu ku bavaayo ng'agamba nti abayimbi mutusuuliridde abayimbi tukoze n'ama projects ez'amaanyi naye mwe muzifunye muffe tetuzifunyeemu mbadde nsaba tutandikira awo webale okuteeka ettaffaali music wa Uganda naye nzize se omuntu mbadde nsaba omuntu asokola bunaku olwaleero omunnyonnyole luyimba ki lwe wasooka okkuba lwe wenyumiririzaamu olw'okuteeka ku maapu. Ndowooza oluyimba lwennyini lwe nasooka okukola Mama Brenda yasooka okuntegeeza abantu olwa Sweet Kid. Yes. Then awo kaleke kasome Maurice Asa. Maurice, yes, Asa. Then awo empisa zo nzikooye empisa zo nze nzikooye. Okay. Then Sinza Wampamba. Then awo Traffic Money. Gift of Kado. Mu cyumba then era awo neziramusiza emikono mafaranga. Then awo Maimisi Kokofinga emikono waggulu Kokofinga ne Patiani more than stamina awo
Wedi Kenzo, Super Power Wedi Kenzo, Mundeke Ennumbe, n'endala nyingi. Okay, Stamina, Mundeke Ennumbe za Eddie Kenzo. Okay. Bw'obanga omuntu ng'owulira nga gamba nti nno producer Diddy nga olina ennyimba ezo zonna nga bw'ozoogedde oli otya okuba nti olina projects ez'amaanyi bwe zityo? Neeyanza Katonda bukyatuukirira. Yes. Ebiseera ebyo obulamu bwatambulanga butya? Olwo togera mu myaka ng'emeka? Nga 10 emabega? 29. 29. We nakolera ndooza Stamina. Neera tebyali byangu, byali bizibu. Byali bizibu, temwali ssente. Aye nga mulina oteeka ssente nnyingi nnyo kusosola b'amativi bakuba ennyimba, rediyo, nga tewalina ssente z'okola. Era ezo ennyimba zonna zaafuuka hiti nga sirina ssente ze nkola. Nze mbadde ndowooza nti n'omuyimbi bw'ajja nakola oluyimba gwe bw'omuwa pulojekiti yiyitiramu ssente. Si weekiri ate bw'aba nga azze nga talina ssente nga gwa amuwa ofa. Kati ogendamu oluyimba lumulekere era bw'olukola bw'oba ng'oli muntu ategeera ky'obadde oyagala oba olina okulukola omwambaze engoye, omuliise, omusuze, omulabirire, oluteekemu ssente, olusukume paka bwe lunaakola. Tekiba nti nno okwata oluyimba genda. Kweza ennyimba zonna luyimba ki z'owa abantu nga offer? Gw'ogamba nti noono ku luyimba luno namuwa offer, noono ku luyimba luno naye namuwa offer. Kweza zonna z'oyogedde? Ezisinga zaalinga offer. Ezisinga bungi. Ekitegeeza hits ezo zonna ze wakola tewazifunamu ssente, tewazifunako ssente? Tekubeera abamu tekubeera na ssente yadde 10. Gwe just oyiye ssente zo n'opangisa ennyumba n'oteekako amasannyalazi n'omuyita ate n'omugulira n'emmere n'omurekodinga. Kwegayi nga talina ssente tagenda nakubeera simu kuba talina ssente. Naye kati gwe oba olina kyozimba ogenda tuulala kubanga abantu olina okulowooza. Kubanga kati bona olinda abantu bajje ne ssente ne batajja kumala omwaka mulamba togenda kukola kubanga mwaka mulamba abantu tebazze. Abalala kyobula bava mu kintu kyasobola okukola n'agamba bino tebirimu ssente kankiveemu. Olina okumanya ekintu ky'oyingiddemu bw'eba bizinesi egenda kutwala tayimu nnene nnyo gizimba. Omuntu bw'akeera ku makya n'agamba gundi omaze mu bizinesi emyaka 10 kiki ky'ozimbye then oyo tamanyi bizinesi. Kale ate ezizimba bizinesi eyo kuwangala zo ziriwo. Mbadde manyi zisooka zolina okuzimba ziwangaaza ekintu. Kati nze singa zonna nazirya nandiwangadde ebbanga ki? Buli lunaku olina okusasula ba DJ ba TV baani. Olina osasula renti, olina transport bingi. Omwana kati ofuna ng'omwana alese $20 oluyimba n'asasula $20 olunaku lugendo kati jikira katokolera boss. Boss yasooka natwala $15 almost. N'osigaza 5 egyo olina osasulako amasannyalazi, osasuleko transport wo n'emmere, noono omuyimbi bw'omulabire kubanga ye boss bamanyi gula byuma n'atuula n'agamba ninda ssente. N'alinda akasente aka buli wiiki oba omwezi. Kati omugamba nti no TV esabyeyo ssente bwe ziti tabitegeera tayagala. Kyovula studio esinga ziggalawo kuba nti banategeera bizinesi eno. Nti eno bizinesi ogizimbanga kampani ogiwa ebbanga okwavula okukula bikatolaba saawa zino omunnoonya producer Diddy lwakubanga na saving na investingamu nnyo. Naye singa saakikola nendeka abayimbi buli omu abeere bibye abasinga tebandiise nawo nkubulira. Tebandiise onayitanga omwana nemukolera oluyimba bwereere vidiyo bwereere n'omwana n'oluteekamu kati nga tabiina nogera n'omuwa ne ssente z'engoye n'abawala abali mu vidiyo n'obasasula n'omufundiza obulamu obubadde bugenda omumala emyaka 10 nga tasobola kutuukako. Waliwo issue gye wayogerako awo bwe wavaayo ku nsonga za Eddie Kenzo. N'ogamba nti no Eddie Kenzo talina kyafuddeyo because wamuwa oluyimba olunene era ndowooza y'omu ku obwo bw'ogamba abaafuna ku offers zo ng'endongo ogikwasaganya. N'ovaayo n'olaga nti no Eddie Kenzo tewali kyakoze, yakusuubiza naye tewali kye yakola. Okitegeera ate mu kusuubiza kwe yasuubiza n'atatuukiriza naye ng'ate ayogera mu kamera nti olize oli namukolako oli mukolako tulabagana naye ng'ate tomulaba. Obuzibu bali buvaawo.
byaggwa singa obadde ongoberera ojja tegeera waliwo ebipya ebiriwo. Kyekyaliwo Kati kiri kifu tekisobola kudda kati saawa zino. kipya kyekiriwo. Ekiriwo kati waliwo wake up call gundi group zonna zegatta. Kati baproducer abayimbi n'abasongwriter bonna begatta ku federation. Eyo union buli omu bibiina byonna byegatta biri wamu. So kati kiri kyavaamu kiri ekyo ekyaliwo. Ate kiri kyali almost personal. Kati tosobola kukwatanga ebintu bibiri n'obigatta at the same time. Bw'oba olina kyozimba ate toleeta busungu bwedda. Kubanga kati ate kino kyozimba kiriko ki kiriko nakyo dat. So kati saawa zino waliwo ekiriwo ekirala. Naye nga muli mu good terms ne Eddie Kenzo. At least we are working. Tewali buzibu bwonna. Bwe mwayogera ebyo yavaayo yakunoonyaako mwogere. Bwe yayogera ki? Ngamba bwe byaliwo ebyo nti Eddie Kenzo twaga projects ez'amaanyi. Anti ebyo amapega saga tugendeyo kubanga kati nakalangira nyina siriimu lwaki ate mumbuuza biri emyaka giri gye mwandinoonyeza. Temwanoonya. Anti kati ate byesangula lwaki muleeta ekiwundu olwedde ekyavaawo. Singa badde mungoberera mwantegedde tekyavaawo ekyo ekintu twogere ku siriimu. Siriimu wavudde n'olangirira tolina siriimu era walaze nti nno obadde kyo wakakitegeera kuvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro nti olina akawuka naye nokubadde nti obadde ojja olwala. Gwe wasazeewo n'ogamba nti munkebera akawuka kalita mukenenya because otugambye nti kyakajja newakubadde ozze nga olwala enfunda ez'enjawulo. Nakakitegeera wiiki 3. Gwe wasalawo n'ogamba nti bankebere ndabe bwe nnyimiridde ku sayidi y'akawuka. Emma Kalosi yawagamba mu nkebere byonna yantwala Emma Kalosi Kokofinga Washington Remix ne baproducer balala kuba mbeerabidde amanyi. So bwe yatuuka n'agamba kole check up yonna ne balyoka bansanga nga ndi HIV positive. So nze ninga musawo yitaba bampise mbagambe nembagamba ngenda n'ogamba ensi. Mu kusooka nga amawulire gazze omusawo ng'akugambye because omusawo akuyita bw'amala okuggyako omusaayi because twekebeza bulijjo naye ono nga bakuggyeko omusaayi nga bali mu kugukolako wabeerawo okukansolinga ti singa amawulire gajja ng'olina akawuka okola bw'oti kikyonaakola biki byonna amawulire go bwe gajja wayisibwa otya? Tebankansolinga ng'abantu abatalina mental training. Oli abakulabye ng'oli mutiitiizi kyova olaba bayisamu ebyo. Asobola kulaba ng'otidde. Kati omuntu bw'alaba nga psychological oli alert tatawana naawe. Doctor yakusoma bwongo n'amanya kati ono tali ready. So ne bakuyisa mu counseling eyo gy'ogamba naye nze tebagimpisaamu. So amawulire bwe gajja tewafunamu kutya muli wasigala oli mugumu. So Emma Kalosi noyogera nabo nabagamba nti amawulire gavuddeyo gali bwe gati naye ngenda kukisaasanya because abantu abasinga bamugamba amawulire ngaago n'asirika nago okitegeera nti ne baba alina mukyala waka n'atamubuulira ku ekyo kivudde mu ddwaliro n'agezaako okubikweka. Obuvumu obujjawo gamba nti n'abantu ngenda kubagamba mu kaseera ako nga twayiseewo na kiseera kubanga oba tuba tulowooza walimaze kuyitawo kiseera kinene n'olyoka oddamu embavu n'okulowooza ennyo n'ogamba kati abantu kamagambe. Ngaeyo endowooza yaabwe eyange endala eyange ekola bweti. Terina buvumu obugjeewa eno endowooza entuufu. Kati eri endowooza ndala simanyi engeri gye njinyonnyola ey'abantu abeekweka. Nze mmanyi eno ekingwako nkyogere. Ebiseera ebisinga waliwo omuntu okuba naba nga reflectinga memories. Nagamba nti nyiza okuba nga ndalina omuntu ono oluusi kawuka bwe kaava memories zo zina kyezijjukira. Nze gye nakajja mmanyiyo nzibadde n'abakazi bangi. So manyi gye ate abasigadde bona balyoke. Ne last year naye kebeza nga ndi fine. Last year? So it's a recent thing nkimanyi. Last year wali mulamu? Kitegeeza nti bw'oba nga wakafuna? Kayina okuba nga kali recent. Kubanga last year bwe nakebeza kayinza okuba nga saakalaba bulabi. Kuba nakebeza last year in December. Naye nga omuntu bwe wakajja ku muntu mba mumanyi. Omumanyi. Bwe wafuna amawulire ago wayogerako naye? Buli omu aba akimanyi era buli omu akuba essimu ne mwogera.
oluusi wabeerawo okwenenya nogaa nti lwaki tewaŋŋamba because abantu abamu musobeera n'omuntu nga mulwadde nina takugamba n'atayogera tewaliwawo okwenenya lwaki tewaŋŋamba we nabyogerera mbadde sirina muntu mbadde nze Kasingo nali nakitadda so kati nze mbadde manyi we nakiteera so kati noba omugamba yennyini ajja kugamba obadde olina abakazi balala bobeera nabo n'omugamba nti nedda mbadde singo nga siina kati ekyo kintu tokiyingiramu nnyo ekikulu kya byonna kirwadde kati mbugjeewo katono okola otya bwono oba okitegedde obugjeewo oyagala kumutwala mu kooti oyagala mutta oyagala kola ki psychological oyo muntu gwolina omuyamba bw'oba otegeera naye akakkane aleme kubutwala walala otherwise bw'otandika nti oteekawo embeera mpo ate anyiige then kati gwe kiki kyogezako kulaga ensi oleeta busungu mu bantu ekiriwo kujja busungu mu bantu bwe busumbu bw'abantu kasita obusungu buvaamu then bino ebintu simanyange ntya okwogera ntya biki bivaawo naye kasita obeera ng'olina okutya ntya girlfriend ntya siriddamu okwanibwa ntya sirifuna mulimu ntya nga mutandika kwerimba nakusigala mabega tosaba muvinga ng'oli mubulimba so nze njogera obulimba gondi amazima abatakyagala balaba nti eyo life si nnungi si kirungi nga bakuviira ogenda okulaba ate nga babadde ba parasites nga tolina kyo babadde babafunako abantu abakuviira bennyini bebaba tolina kyofunako ate abakwetagira ddala kati bajjala kubanga amazima ago gabale oyogedde amazima so amazima gwe gatunuulire nti nno wajja kubeerayo omuntu omu ajja okunjagala lw'amazima ago then okubeera n'abantu 100 abakubba obubbi lwa bulimba bwo oli mu kulimba abantu bakwetooloole show off nandisazeewo nengamba kansirike nsiga abawala nga miliyoni 30 siriimu ab'e Uganda mbalekere record ndowooza abandisanyuse ne bagamba ndi wampisa asirisa tayogedde tekyandibadde kirungi ekyo because tukkiriza nti eri abayimbi bangi oba abacelebrity bangi n'abantu aba bulijjo nga bawongala n'akawuka kaleta mukenenya naye nga teboogera naye ng'ate n'abantu be bafunye ba girlfriends baabwe ba boyfriends baabwe be bafunye nga tebababuulya ku kintu ekyo era nga bakkiriza ne bagenda live because bantu batono nnyo g'osanga okugamba nti no tugende twekebeza bantu batono abamu bagenda bugenzi nga yeesiza omuntu n'amaaso nti bwe bulamu bwe tuwangaaliramu gyabasinga teboogera naye oba oli awo omuntu aba yeebuuza obuvumu era nga bwe nkugambye nti mukwano gwange omubi gwe nadde nayangambye nti ne lwaki Didi avaayo okwogera mu mawulire kikulaga nti abantu bangi balina akawuka muli ne basereebu naye nga teboogera okitegeera kyetulowooza nti nno oba oli awo tekiba kituufu bulamu bwa bulijjo kulangirira nti nno ina siriimu tekisinga omuntu okulangirira nti nno kati nfuse muyeekera ngenda kuwamba nsi kiriwo ekisinga obubi ekisinga obubi kisinziira bweba bugenda kujjako gavumenti n'olangira ng'oli muyeekera awo gavumenti ekunoonya bubi nnyo kati ku ekyo n'omuntu alangiridde siriimu ani omubi ennyo alina osuwala ennyo alina okutya omuyeekera kati kansa ne siriimu kiriwo ekisinga obubi kansa naye ate yo abantu bamuwogera mangu anti kubanga kati ensi eno ekyakula ne mu bwongo tetunaba kutuuka wala so ebintu ebimu tukyagezako kubimanyiira okubeera nga tubifuula bulamu bwaffe nti omuntu olina okwogera nga tolimba omuntu olina okwogera ekikuluma ebintu badde tebiri mu culture zaffe muno olina okugambako omuntu omukulu bw'aba akoze ensobi ebintu ebyo badde tebiriimu so adjustment eno nayo si nnyangu abantu abakadde babaddewo babaddewo mu sizoni z'entalo ate tebagenda mu rehab okubajanjaba emitwe so bakuza abaana naye babakuliza mu trauma ways kubatulugunya kubakolaki kubalaga nti tolina kwogera dde ekikuluma kati abaana be bakuze kati mwe temwagala kuba abaana muleeta mindset endala nti omwana tomukuba muleke ayogera ambuulire kati abaana bano abaliwo ate bagenda okuba nga bakola bino ebintu ebiri ize nga tekirina na buzibu kati kino kisamaza right now kubanga generation eriwo tendaba kushiftinga obwongo bwayo okumanyira okubeera ki open badde bamanyiridde nti no leero bwe naayogera obota nzita bwe nawulira BBC Amini anonye tekinaba kubavaamu ekintu ekyo trauma oyo abeera mu bantu alwabamu bafa naye
ate be badde bakadde b'ensi eno be batugambye tetukola kino tetuwogera gundi toyogera kojjaawo toddamu gundi we toyogera kati balina okumala baveewo kati muleke mugana naye mwana sisitimu ekyuke mwe bwe mugaana abaana bamwe bagikyuse kwegambo kiraba okukola ku kyagenda maaso kw'obwongo naye nga kino ekyokulangirira kye kisinga ate obukulu kubanga bw'obeera honest bingi by'otaasa plus katonda kyasinga okuwagala ekintu ekyo kubanga kati gwe olowooza nti nno buli katonda gwe yateeka ku nsi yamusindika nti success yo motoka na nnyumba abantu abasinga bagenda bava mu nsi muno nga bali so successful nga tebalina nnyumba ne motoka kubanga abantu abasinga okubeera successful tetulaba nnyumba zaabwe n'amamotoka tebazitulaga tuwulira manya na waaka so waliwo abantu babiri abantu abatuyera ne bakola ssente ne bazireka ku nsi ne zibula n'abaana ne batalyako ne basigala nga baavu n'abantu abasigaza erinnya abazzukulu ne basigala nga erinnya eryo lyafuuka capital kati kisinzira gw'otambuliddewa ekintu kino kibuildinga nga ggwe ng'okula tojja kulowooza nti ojja weeweza emyaka nkaaga okikole kati nze natandika okuyambala kubanga nze nange bannyamba eyanjigiriza computer Jeff Echo yansomeseza bwereere eyampa software yasooka eya production gundi vampino yagimpa bwereere nange nawulira nga ndi obligated okugaba obwereere wensanga omuntu ng'ali talented nga akyetaaga kubanga nange nakifuna bwereere until bw'olaba nti at one point olina okucharginga for those services naye at given point waliwo kubanga woba balansinga esystem onoonya the best resources si buli omuntu naasobola okubeera kukanika omutima kubeera dokita omutima naye mu society olaba omwana omu nga asobola ali talented mu mutima mulina omuteekako essiro yo ne buli kimu then oyo agenda kubataasa thana ogamba nti abaana bano bona abalooya kati abalooya banalwala emitima niye agenda bataasa kitegeeza ekika kyammwe mwenna muli bafu temulinayo protection wano tulina family nga families bagagga temuli mu doctor temuli mu lawyer temuli mu security person yeye ensi mindset yaffe tenabakula kyovula ate tusobola nakwogera bingi kubanga ng'oli mu family nga mulinamu doctor phobias esinga muba temuziina ne stigma ebyokwogera naye bano abantu bano abasinga bakulidde mu mbeera tatuukangana mu ddwaliro eddwaliro alimanyiko panado na lubuto kati osamugamba nti wali simanya mental illness simanya phobia simanya stress tosaana munyoya nti obusungu bulwadde bwa mutwe n'akikkiriza tasobola naye ate ng'omugamba gwe bwobo enjala bwekuluma tokyankala na program zona ozivaako tosaana kuba omuntu n'omutta eryo liba ddalu naye uba toli mulalu wotegerera kasitoma okulya n'okkuta ng'ate obeera happy kati obwo elements obwo nabo tukyayiga biyige kati ne kino kirabika ng'ekikanga but abakangibwa batya okuluzinga omukwano bwe mbadde nzija bwe wayatula n'ogamba nti nina kawuka kalita mukenenya emikwano gyakirisiivinga gitya bona bali positive bagamba weebale kyokoze tewaliwo mikwano gyabula nga oliba otuka n'omukubira akasimu nga takakwata bonna bankubira ne bagamba weebale kyokoze kirungi nnyo so okyatambula bulungi nabo olina omukyala tolina mukyala naye nkakasa nti obadde olinayo ka girlfriend olinawo omuntu gwolaba wali tolina wegamba ebintu bino obadde wabiwumula dda bwotyo abantu ba computer tetuli ebintu ng'obiwumula mangu okyali musajja w'amaanyi nnyo egamba ebintu bino biwumula mangu otyo Didi ebintu bino nze mbadde ndowooza nti because kati fe abasajja bagamba nti omusajja okuba nga takyabeera na mukazi bagamba oba myaka oba kumpi oba 9 kubanga osonda osanga ow'ekinaana ne bagamba nti wuuyo omwana we nga n'omwana wa mwaka gumu okitegeera nakulira mu maka g'abalangira bafuzi tebakuza abaana baabwe ng'abantu ba bulijjo babakuza na mpisa ate babakuza ng'abafuzi omufuzi talowooza ng'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo aenjoyinga ensi nga bw'ayagala yaliwo okulya ebitonde bya Katonda omufuzi obwongo bwe kuzimba nsi ya Katonda kati yoyo omuntu akuliziddwa ng'omulangira n'omuntu akuliziddwa ng'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo tosaamugamba nti tasobola kusulawo nga taavize sex oba talina mukazi omuntu omukulembeze ajja kugamba maze emyaka 15 sirina mukazi
kubanga sirina budde buzimba abantu millions ate nkwate mbaleke baffe lwakubanga omuntu omu ayitaka attention. Obwongo tebwetaaga nnyo distraction. Abantu akozesa obwongo bintu bingi nnyo abantu byokola mu nsi bibatakola. Sigenda mabala, sigenda mu club, kyokka nze asinga ogazinisa. Nze bwengendayo mba ntuteyo just oluyimba. Sisaa kubaayo awo nti nonyumirwe, sinywa mwenge, sikyakala, tolinsanga nti no buli girlfriend otambula makini nononya omukazi gwe nina mbeera ku kyalo nenkiva nga sikwanyeeko yadde n'omuwala kubanga sirina budde bwa muntu, nyina obudde bwa kompyuta, nina ebikukola bingi ekapcharinga nnyo. So bw'obeera nga oyagala ekintu kino kikule, weewa program ne time buli kimu. Tosaa kuŋŋamba nti no ozimba obulamu otereera ove mu bwavu ate oli mu kuzaala simanyi oli mu kugatiriza ebirala kati then awo tolina kyogenda kuzimba. Kakkano omalirizeeko ekimu ebirala byonna bijja kusanga. Waliwo abantu abavuddeyo ab'enjawulo ne bagamba nti balinako akakalita Mukenenya. MC Cuts ali mu media yavayo n'akyogera nagamba bannange wendi ndi ku ddagala. Waliwo Aloysius Matovu Joy Senior naye yavayo ne yeerangirira n'abalala awo n'abamu bavudde mu bulamu bw'ensi naye bano abakyaliwo wayogerezeganyizaako nabo. MC Cuts twayogeddeko naye ne ku ssimu naye bonna ngenda kubanoonya meeting twogere. Nalabye olina project ng'ogamba nti nno okuva nategedde nti nnako akalita Mukenenya njagala kulaba nga nnyambako kalimu kwongera okusaasaana ng'oyita mu music n'okulwanyisa stigma. Era wayise abayimbi bajje mukole endongo guli mwetefutefu bakolera music n'ebirala byonna. Okusookera ddala abayimbi bano nnyimba ogenda bakolera za bwereere. Eno project of course nze agenda okuba nga ngisponsoringa audio video na buli kimu products esobola okunetworkinga ne ziba ate nga njagala ziba nga zivaamu at least products sente like tusobola okukola festivals biki okutunda ebintu bingi kati sente zino ziyamba kati ba victims ba AIDS kubanga mulimu bangi abakuba essimu naye nga tebalina na sente transportation ku makerenda biki singa mufuna engeri gyemu kukola cause nga musolosoloza sente for such people nga temunaakulinanizira eza government mwekenyini ne muba nga musobola ogenda district pa district nga mukola small functions n'abayimbi like entertainment enungi nga n'abantu abalala getting involved then ojja kulaba nga many people get help. Actually when allow people are welcoming ojja kulaba nga things will change. Ndi so hopeful kuba nze njagala kikola forever kati. Kati wano oyagala bayimbi banene obayagala batandika nedda buli muntu amanyi okuyimba, that's it. It doesn't matter. It's about okufuna something that is good, so it doesn't matter. Oba okola ekintu ekirungi sometimes it doesn't matter. Omuyimbi omunene ayongerako impact y'amaanyi to sell, but still n'omuyimbi omuto naye asobola okukola another impact oba osobola obagatta bonna. But you find a way of working mu ngeri zonna. Kati nga bw'okyogedde bw'otyo tusubire project because waliwo ennyimba ezibaddewo nga zoogera ku bulwadde, ezimu zibadde ziyimba ku siriimu, ezimu ku bulwadde obwa bulijjo bwonna, naye nga ennyimba ezo zibeeramu ba all stars abayimbi abanene. Tusuubireyo gwe okuganalizinga ekintu ekifaananako bwe kityo okole oluyimba nga lw'amaanyi naye nga lulimu ba celebrities. Ate nze siriimu ngenda mulwanyisa na ndongo ziringeza ba question bin man temulowooza nti no bino byonna kutukaabya bandongo siriimu alekera okukwata akuluma abantu tugenda kuba ennyimba abantu baleme okutegera nti no kati zino za siriimu bo nga bazina nga bagamba hiti kumbe oluyimba lwa siriimu si byakusaaga ogenda okuyita awo kubanga tekiriiwo eziriwo abantu bazitya zireeta gondi loneliness naye ate omuntu olina omugjamu ennaku omulage hope omwe hope. Yeah, music does that and olina obeera so positive, so osobola okukola ennyimba nga ziri so positive ne zingira mbidongo ne zikuba ne zifuuka hit naye nga ziri ku cause ya AIDS. Yeah, that's my plan. Ne big movies even series comedies biki ng'oli agitunda najjagala naye nga tamanyi nti no actually bali ku AIDS naye nga somehow agenda nakitegera nti no mulimu AIDS. So those kind of projects zigenda okukolebwa kinobeera entertaining nnyo than okuleeta sorrow. Ogambye ogenda kifandinga gwe kennyini sente ogenda kuzijjawa kubanga project gyogerako nnene yeetaaga sente empitirivu muba mulina okukola audio ow'amaanyi because kati olimba olutandikirwako kale katugambe nti nekitono nnyo lusobola okubeera mu mitwalo nga 4 olutandikibwako audio
then bw'ogattako video ojja kwetaaga miliyoni nga 5 togenda kukola luyimba lumu 2 ogenda kukola ennyimba ez'enjawulo nnyingi because ogambye nti kati gwawuwa okutte sente zino ogenda kuzijjawa njatandika mpola nga nsaba obuyambi asobola okunyamba nga wentukira n'abalala betusobola okukolagana nabo nga bwe kigenda amaaso ekintu kitandika mpola katulabe bwe kinava mu kwavula kinatuukawa tukiwa time eso kijja kusigala nga kikula so ebintu byonna sagamba nti eno programu naye nga just kiri open so kigenda kusigala nga kyenlarginga with more ideas obaddeko ne bacelebrity ab'enjawulo obakoledde endongo abamu otambuddeko nabo olowooza obulwadde buno babufuna batya obulwadde buli muntu alina omukazi abufuna ne buli mukazi alina omusajja abufuna kubanga omukazi oyo gw'olina oba omusajja oyo gw'alina bw'aba akola ku mulimu ayinza okuba nga boosi we amwagala ate nga ye tayagala amunyiize n'abufunira eyo kyokka nga ku kyalo bamanyi nti nomwe muli balokole temwenda muli bulungi nnyo biki bagenda kumakya kubaziika kutulimba nti nomulina pressure naye nga mubadde n'ekirwadde omu yakireeta n'akikweka omwo so abantu abasinga okubeera ne siriimu si be basinga okutambula ate abasinga okukweka ebyama be basinga okutambuza siriimu sanga abapartners babiri kati nga naawe oyinza obeera nga olina omukyala naye saa zino tomanyi wali naye omukubira ajja kubulira waali ndi wano ku mulimu ate nga tolina wokikyusa nowabeera mu buli nagamba ali ku mulimu tolina any way of finding out so yensi bweri eyo obutaba honest abantu obutaba bwesigwa abantu batandika ekintu nga tekirina future so nze ate si kyenjagala nnyo ate si bwe mbadde ntambula kyobula nze saalookera nnyo nakukola ssente naye ngamba sente zino kazizimbe ate my career by kukola research kusoma nnyo ebintu bino byonna mbiyige mbimanye oleme okutuuka simanyi olina emyaka 4-5 ate okyalina ebyoyiga abaana simanyi tekinologi mupya ze tomumanyi biki kati oba tiwetayiminga bulungi naye nze nobaoleeta tekinologi oba kinaki byonna mbikozesanga nokwebaka nga okitegeera kubanga na sacrificinga myaka mingi nnyo saa zino bwengamba nti no mbeere free its working kireeta nesente kati nezijja sikyazispendinga naye luli nalisaana nakusavinga you either save and not grow or you grow and wait to save later. Kale kwetuli ku Emboozi mu UG ne ku Mu TV wonna wosinzira okutulaba ndi ne producer Didi tuze tuwayemuko ku Mboozi wano ensonga nyingi ezimutambulirako endongo project gye twogeddeko ogiwulidde kyaliko essaawa zino era omimbi bw'obeera eyo osooka ononya ku producer Didi ne mulaba ne mbako ne bwe mutandikira okulaba nga ekintu kino mukikwasaganya bulungi nnyo waliwo ebitongole eby'enjawulo ebirabirira abalwadde abanakawuka kaleta mukenenya waliwo taso n'ebirala bingi nnyo ebiriwo wagezezzaako bwe wakirowoozezaako okubisisinkana okuyiguza idea yeeno kubanga kyekimukwebirwanyisa akawuka nabirowoozezaako naye era still kati mbadde nkola ne Emma Carlos so most of these things tukyagezako biteeka nakavaayo sisaa kubanga kati nyina program y'emyaka 5 mba kitegeeza nagipulaninga dda myaka 5 emabega so byakavaayo nkyakola interview nti no byakavaayo so tosaako expecting okuba nga ndi ready nkyali ku kitanda ate namiitize dda abantu omusajja ngaakivuze speed ono nkyagezako okuyiga okutambula so it's still early for anything naye ogenda ku TikTok yange at least people now know kuba mbadde nkitandikiddewo already crusading. Mbadde njagala oli celebrity omanyiddwa abantu bakumanyi mbadde njagala obeeko n'obubaka woowa eri basereebu era obubaka buno bwogenda okuwa eri basereebu bugende n'eri ku bantu ba bulijjo buyite mu basereebu budde ku bantu ba bulijjo bw'obakubiriza naddala baba batannavaayo baveeyo boogere. Nze kyengenda okubagamba bw'oba nga tunaba kuvaayo weewa obudde tebamala gavaayo googera si kyangu bino ebintu byakwetegeka gwe kennyini olina okwetegeka n'omanya nti nno ngenda vaayo ngenda kisobola kirungi ovaayo naye teri muntu akukaka era nze sizigamba nti n'abantu muveeyo jasi nze kyeŋŋamba nti ndiwo okugyamu entiisa abantu oyinza obutavaayo ne novaamu entiisa n'oba nga ate weeyamba n'okula n'otereeza ebintu ebirala okiraba so abayimbi n'abantu bonna mbakubiriza just kwesiga Katonda kola nnyo kuzimba nsi yo
nakwesiga nga nakugyamu okutya n'okulimba. Of course abantu abasinga obulamu babuzimbire mu kulimba, naye otuuka time n'okimanya nti nno okulimba si kulungi. Gwe kennyini tekukuzimba tekukwongerayo. Kubanga nze singa nagamba nsirike mba nfuse mulimbe, kitegeeza ebintu byonna mbadde nzimba baba bagenda kubiranga ebyobulimba. Singa nava nsazeewo nsirike emyaka 10-15, omuntu agamba yiya asoose kulina emyaka 10-15. Okiraba? Kati nze nyina kino kintu ekingwako olunaku olwo lwennyini lwenkyogera. Sirinda ate nkiveemu ate mugambe nti abadde akola kabadi. Tuwekizze lwokyogera. So kati abantu bonna just olina okuba mugumu, naye bwewa obudde si kyakkaka. Kuba mugumu okufa ku bantu, bw'owulira nti noyagala kugamba nobabeera omuntu omu babiri kiryoke. Naye ekirungi ky'okwogera ate oluusi abantu abamu abadde tebakuyamba mubakuyambira. Abantu abamu tebamanyi engeri y'okuyamba abantu, oluusi bagana n'okugaana. Naye ate oluusi ayinza okufuna ekisanga omugambi. So weewe time osooka olabe n'abantu ki b'oli nabo. Kwegamba just kubeera positive, okwejjamu obusungu, kuba njukira obusungu ati bungi. Twakava mu lockdown eyo nayo trauma endala tukyagijanjala. Bantu tebanaba kutereera. So olina okumanya gwe oba olina ekizibu kiyinza okutawanya nawe mu bwongo. So kirungi kukakkana kyekisinga. Obulamu tebukyuse nnyo okuva lwe wakitegeera nti olina akawuka kaleeta mukenenya, engeri gy'otambuzamu emirimu gyo byonna bisigadde bitambula kyekimu okujjako okutandika eddagala. Buli kimu kiryoke. Obulamu busigadde butambula kyekimu, tewali tabu yonna. Bw'okera ku makya otandikira ku ki? Nze ntera okuzuuka saa 7 gw'ekiro, nenzirawo kompyuta nenkola, nenzira ku neti okwo ne networkinga, nenebaka olusanga 10-11, then nenzuuka saawa nga 2 awo nenzira ku kompyuta paka saawa olusinga 4, nempumula, then bwentyo newamukuumula bwentyo kwegamba bwentyo rutini zange bwezi bwe ziri. Kusoma research, kuwumula bwebityo bwebityo. Naye nga n'abantu endongo okyagikubira ddala abantu bajja ne mugikwasaganya. Kati omuyimbi yali agadde akufuna atya ku project gy'olina eriwo essaawa zino? Omuyimbi asobola okunkubira essimu ku 0784 85 95 32. Ate ennaku zino ensi yakyuka, kati abantu abasinga just otekamu producer Didi ku TikTok. Abasinga bo banfunira kasi otekamu producer Didi ku TikTok ng'ompeereza message. Naye nga n'enamba y'essimu eri 0784 85 95 32. Kakati tolina nnyo kusoomoozebwa ng'ogyeko ekyo, tolina nnyo kusoomoozebwa kwa mu bulamu kugamba nti kino kyo kyensumbuwamu oba kino nakiri? Financial of course oba wetaaga help n'ebino ebintu byendiko. Plus era mbadde nspendinga, so mba neetaagamu help financially. Plus era ne byengenda okuba nkola bigenda kuba nga moving around si watu wamu. Njagala kuba nga ngenda mu districts nyingi kati. Of course nja kuba right now neetaaga bingi kubanga kati nspendinga sente nyingi nnyo ku airtime, MBs, transport, ebintu ebyo. So financially wetaaga okuba nga okwatibwamuko mu ngeri ey'enjawulo. Kale kwembozi mu UG naawe tulaba ku Moon TV, twongera kukwebaza kuba nti no kyatulaba. Ndi ne producer Didi, omusajja gye twatandikidde eri yakulaze endongo gyakubye, kubanga ebiseera ebisinga osobola okubeerawo naye nga eri omuntu atakumanyi. Namukwalo nga bamuyita Giovanni Luzinda, lumu yajja eyo nga nze mukyaza ku show, omwana wa reception namubuuza mugambe nti Geoffrey mugambe nti ani amwagala. Giovanni Luzinda n'anyiiga agamba kati oyo omwana wa reception ayinza ate okuba nga tammanyi. Singa osobola okubeera ng'oli wakabi nga ennyimba oziyimbye kati ng'omulenzi eyabadde ne Bebe Cool ku kisaawe Namboole, omusajja Bebe Cool n'amubuuza omumanyi, n'amugamba nze sikumanyi. Naye nga wali student no mu Uganda waliwo atamanyi Bebe Cool. Okitegeera kubanga omusajja abaddewo for over 25 years ng'endongo agikuba mu mawulire mali nga tavuddeemu nga waali. So tukkiriza nti no Didi ettaffaali alitaddeko, naffe tumusapootinge project eno gy'atandise, tumusapootinge ate ng'era sigamba nti eyamba ye, eyamba ffe
eyamba gwe atanaba kufuna akawuka katamukenenya okulaba nga nti tekasaasaana nnyo ate kutuukako. So bwe tumusapootinga tuba twesappootinze. Kyonna ky'osobola okukola kikole, atusobola nga tukwasaganya bulungi nnyo ensonga zino zibeere nga zitambula. Producer Didi, mpozi ng'ona kye wali agadde okubako obubaka bw'owaayo obusembayo eri omuntu atulaba ku nsonga zonna zetwogeddeko n'ekirala kyonna ky'otayogeddeeko. Mwena abatulaba mbeeyanzizza nnyo. Mbasaba kyonna omuntu kyasobodde ayambe. Twekuume ekyo kyokka. Tweyagale. Yes. Kale, nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, banafu aba Segvic Consults Tours and Travel bakugamba nti no bwe bali waggulu ku kisimbe bakita Alwa Park Plaza ku level 2 room 2. So bagamba nti no tuukawo bajja kuba bakolako bulungi nnyo, ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi. Oyagala okugenda wabweru w'eggwanga bagenda kutambuza bulungi. Ayagala okugenda okusuubula, ayagala okugenda okulambula, bajja kutambuza bulungi mu kugenda ate n'okukomyawo era bajja kukomyawo bulungi nga bakolera ku nsonga zonna. Oyakubuukingira woteeri banafu aba Segvic weebali mu mawanga gonna gy'oyagala okulaga. Abayimbi nga oyagala genda olinayo show bagamba nti no weebali tambula nabo bajja kuyamba ku processing n'empapula zonna mu budde osobola okugenda. Abagenda okukola emirimu bakugamba nti bo tebagaba mirimu naye bagamba nti bw'obanga olina omulimu gwo ng'oyagala kugenda bagamba nti yitira mu bo bakolere ku paperwork kusiza ku kyogenda okukola, bagobere ku air ticket, bagobere ku visa ate nga ne passport bw'oba togirina era nosobaga nti banaye munyambeko naye mugingobereko nsobole okugifuna. So byonna osobola bibakwasa ne baba nga bakuyambako bulungi nnyo okusobola okulaba nga otambula. Be banafu aba Segvic Consults Tours and Travel. Enamba yabwe y'essimu kweri awo nga bw'ogiraba ku kipande kyabwe ekyo. So gijjeeko bakubireko mukubireko Director Lwanga oyogere naye ajja kuba kwasaganya bulungi nnyo ensonga zonna zitambule. Abaagala okusoma wabweru w'eggwanga enteekateeka bazirina, scholarships bazirina mu masomo ag'enjawulo mu mawanga gonna ag'enjawulo. Gwe bakubireko bagambe nti nalegedde ogenda okusomera eno, nalegedde okugenda eno. So bo babeere nga bakubuulira enteekateeka bagiteekewo osobola okutambula ogende osome ate era bw'olimaliriza ng'okomawo n'ebirala byonna bwe bityo. Kale bakubireko ensonga zonna zibeere nga ziggwanga. Banafu aba Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja essomero lyaffe ery'ensangi zino ery'omulembe guno bakugamba twalayo omwana asome. Bali Budo Kimbejja kuva ku nasale paka ku P7 omwana bajja musomesa bulungi nnyo, abajja mulabirira bulungi nnyo, abajja ebyokuzanyisa ku ssomero weebiri, swimming pool ku ssomero weeri, emmotoka ezitambuza abayizi weeziri ate nga n'ebisulo weebiri. So beekwate banafu aba Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja beboka. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, Extreme Promotions awali ku kifaananyi kino nga bw'okiraba era kati ekifaananyi nga bwe kirabise Extreme bwali nnyo okubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo. Kakati gwe alina emikolo, olina mbaga, olina kwanjula, genda ku Facebook ononye Extreme ojja kuba mufuna bulungi nnyo. So ensonga zonna bazikwasaganya. Mpozi olina ne gundi olina n'omutimbagano website genda ku website bagita batya www.extreme434 oba mufuna bulungi nnyo Extreme abajja kulirako bulungi nnyo emikolo egy'enjawulo gyonna ku bya vidiyo, abayimbi vidiyo, ebifaananyi biki byonna bano abagala samanya photoshoot byonna abikwasaganya bulungi nnyo ya Extreme. Kale munoonyeeko ensonga zonna zijja kutambulira bulungi. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwagaliza kubeera bulungi. Wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example abagala okugenda e China, abagala okugenda e Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda e Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekirala kye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abagala okugenda ku Maction Falls,
abagala okugendawo ku Gwindi Infantry level newala yonna yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.